muganda wange badde njagala kunnyonnyolamu ono Geosteady kati bano baleese omusawo owa Rehab eri gye nagendamu last time naye ebintu bya butter trade era balina enteeseganya ze bateesa ne bagamba mulimu bagukolera ne babagamba era bano ssebo waliwo baatuuse nga basalaasala ebintu wabweru balinga basala emmotoka kati mu kufulumayo neebuuza nti bw'owulira nga basala emmotoka yo tovaayo n'oreactinga kwega tovaayo okitegeera naye kati enteeseganya ssebo za ssente ssebo Shafiki n'akwatayo n'akasente n'akola ki n'akamuwa bintu biri awo era obitegeera bya kintu kikulu yampankuwe ne bamuwaayo ne kintu kidigirigala kitya so eno enkola etali professional bweti etwala ni mu Rehab bano abawala abato abali 20 ng'etwala nze ali mu 30s ali mu kaliya ye baagala kuginnemesa abaana bange baliewa mu bintu binene bipangirire bankeerako kumakya ne batandika okumbeerako okuva ku makya. If it is about rehabilitation, isn't it? Am I supposed to react according to the natural stimulus? Basomerawa. Bayigachi. Era mbadde nkusaba. Eno gundi ojongereyo. Minaji yegatta ne Hindu, ne begattako ne Shafiki. Bafuna omusawo Dr. Sempiira Bamutwala mu Rehab. Olw'okuba of their selfish reasons. Kati nga batwala ni mu Rehab gwe batasobola na kusindikira chapati. Bano. Olw'okuba balina ebintu byabwe baagala oyisaawo. So vise woolabira nga bantwala era kano okasindika. Ngenda kasindikira abantu abalala nga 10 babeere nako. Just in case we go to court. Thank you.